Message yange egenda eri Mr. Tibuhaburwa. Mwami Museveni njagala okukujjukiza nti bwali otandika olutalo lwo waluleeta mu Buganda. Walutandikira mu Western wadde b'osinze okuwa emirimu ne b'osinze okuvaako bava mu Western. Wali otandika olutalo luno lwafiiramu abaana baffe abasukka mu kakadde akamu nga Baganda. Ekyobugagga kitulinga kitukufunyeemu, wagenda obuwangwa obwo n'obuzimbira ebinnya n'obuyiwamu nti buli mulambuzi gw'oleeta omutwala Luweero n'atunula mu binnya ebyo n'alaba obutemu bwe wakozesa okutta abaana ba Uganda. Nakuwulidde otugamba bw'omuntu yenna anaavaayo n'ayogera ku by'obusosoze mu mawanga ogenda mukolako. Naye nga tonnatandika kukola ku bantu bonna aboogera ku nsonga eyo, badde nsaba ompulirize. Mwami Museveni, njagala weeteeke mu bigere byaffe ffe regions ezisinze obutafuna ku mulembe gwo, aba Northern, aba Eastern ne Central Region. Njagala weefumiitirize ng'oli mu bigere byaffe. Njagala okuwa example nti Mwami Museveni okimanyi bulungi nti Army Council yonna ya region emu. Ffe oyagala otugamba Abaganda tetwalwana, naye ng'okimanyi bulungi Mwami Museveni watandika naffe Abaganda era twakuliisa, twakukweka. Luttamaguzi yakukweka mu Kisaka, mu Kibanyi. Abasajja baali bazze okumalawo e Luweero eyo nga bazze bamubuuza nabugamba Museveni tumulabyeko naga atannabaawo. Omusajja ne bamutta n'akuseevinga. Are we worth okubeera nti ku top Army Council yo tekuliiko Muganda and you think we are happy? Mwami Museveni, njagala otambuleko mu Buganda, otambuleko ne mu Western. Kintu ki kye tuyinza okwenyumirizaamu nga Buganda, ky'oyinza okugamba nti kino Abaganda nkibakoledde era basanyufu era kituufu ddala bali worth okujubileetinga kubanga abaana baabwe bantaasa ne bafiira mu lutalo era bazadde baabwe bandiisa. Mwami Museveni, owulira otya ng'emirimu mu ggwanga gino egy'amaanyi gyonna giri owned by your tribement? Nkimanyi gwe tolina ky'okiwuliramu kubanga ekyo nnyini kyekyakutwaza mu nsiko. Twakakitegeera mu kaseera kano akatono nti ekyakutwaza mu nsiko wali ogenze kununula tribe yo. Era mu kaseera akatali kawala watugamba gwe tewajja kulwanirira Bannayuganda, wajja kununula famire yo na tribe yo. Wakitugamba recently nti gwe togendangako mu lutalo kutulwanirira. So bwe tugenda mu maaso ne tukondeeminga tribalism gy'exhibitinze bukyoyingira mu buyinza tuba babi. Njagala ogende e Busoga. E Busoga Mwami Museveni wajira wasanga ab'e Busoga abakozi nga balina factory ez'amaanyi mu ggwanga lino, ng'abaana baabwe bakola balina emirimu. Okuba nga abeebaza factory zonna waziggyayo mu Busoga.
essaawa zino balima bikajjo. Ttaani y'ebikajjo e Busoga egula $5,000. Njagala ombuulire mu Western ddi lwali otaddewo fixed price y'amata, ey'ente, ey'ennyama, ey'amatooke, ddi lwali ogitaddewo? Olowooza ab'e Busoga bakuwulira batya ng'obataddeko fixed price ku bikajjo byabwe? Tobakkiriza bitunda Kenya, tobakkiriza kufuna muntu yenna mulala kubitunda, wabula obataddeko kampani emu yeyina obbibagulako, yeyina obbakkiriza obbirima, yeyina obbigulooza. Bakuwulira batya? Era basanyufu. Ow'e-Busoga bw'anaavayo nakkondeminga ng'ogamba oyo asosola mawanga. Okimanyi bulungi amasannyalaze wano gava Jjinja. Naye genda e Jjinja olabe bwe bakaaba ku masannyalaze. Nga n'ewa Kagama agajja wano uniti egula ssente ntono okusinga ffe wano abageekolera. And I think we are happy. Ffe wano mu Buganda watusanga tulima emmwanyi nga tuli bagagga. Kyewasooka okukola kuleeta kawuka ne katta emmwanyi ne katta amatooke. Ffe wano mu Buganda watusanga tulina bbanka, nga tulina Kigundu ng'alina Greenland Bank, ng'era Abaganda bagenda mu baka ne bateekayo ebyapa. Greenland Bank yonna wagikulipolinga down ne nnyiniyo n'omutta. Ebyapa by'Abaganda byonna n'obitwala ebyali mu Greenland. And I think we are happy. Bwe twogerako nti musosola mawanga ng'Abaganda, Abaganda, watasosola mawanga nti ekikwogeza n'oga Abaganda. How cripple their Kabaka. Era Kabaka embeera gy'alimu si nnungi. And you are happy. Bwe twazzeemu okulima emmwanyi, era waleese Pineti was controlling ng'olaba Abaganda bagenda gaggawala. Wano twali tulina vanilla. Essaawa zino vanilla kilo egula $5,000, naye wabikweka totukkiriza kuddamu kulima vanilla. Deliberately otukumpingidde bwavu bw'ogenderedde. Mwami Museveni watasosola mawanga. Bw'ogatta ababaka ba Parliament abava mu Northern ne Eastern ne Buganda, Western yetusinga ababaka ba Parliament, naye nga population ife bw'ogatta Northern, Eastern ne Central ffe tusinga abantu abangi. Naye wakikola ogenderedde Western n'ogiwa ababaka bangi okusinga Northern, Eastern ne Central. Watasosola mawanga ebyo okola byaki? Emirimu gyonna egy'amaanyi mu ggwanga gyonna giri owned by your tribes. Genda mu kikubu, ffe watusanga mu kikubu abaana baffe basuubuzi. Ekikubu essaawa zino URA ekikoze intentional. Tewakyali mwana Muganda, tewakyali mwana Musoga, tewakyali mwana Northern asobola kuleeta container kuva China. URA kuteekako emisolo deliberate ku 12 hours. Era bw'ogenda mu kikubu 95% abali ba Western. Ekyo kikoze. Webale nnyo. And I think you can jubilate for that. Era bwe tuvaayo ne twogerako ng'otugamba abasosola mu mawanga. Genda kutulina universities 10 za government. Genda olabe bakyansala abazirimu abazikolako. Bonna ba Western. Kyogamba abaana baffe tebaasoma. Era tugenda kuba basanyufu. Wano nkuleetera example ya Ngoma Ngime. Ngoma Ngime yagenda ne yeesimba Embalala ne Winnie Byanyima. Wakola olutalo lulina okulanga Ngoma Ngine omusogo omujja Embalala. Wano mu Buganda otutaddeko 195% abaka abali wano mu Buganda bonna si ba Western, bonna ba Western. Ate okikoze ogenderedde to cripple down Buganda. Nti osanga member wa Parliament ali wano nga si Muganda naye ng'ezo zonna pulaani zo. Njagala ombulire member wa Parliament atali Muganda asobola okwesimba mu Western ne mukkiriza. Ettaka lyonna mutubbi, golodi, ebyobugagga byonna biri owned by one tribe. Abaana baffe tebasobola kuva ennyanja yonna mwagyeddiza. Bw'ogendako wano nti abo tebakwata, bonna Banyankole bye baliwo. Bwe tuvaayo ne twogerako bw'otugamba tusosola mu mawanga. Mwami Museveni weetereze, Uganda si yo yekka, naffe twalwana, abaana baffe baalwana. Naffe tuwulirize ko Uganda si yo wekka.